Essula 42. Era Yakobo n'alaba nga mu Misiri eŋŋano mweri. Yakobo n'agamba abaana be nti, kiki ekibatunuuliziganya mwekka na mwekka? N'ayogera nti, laba mpulidde nga mu Misiri eŋŋano mweri. Muserengete mugendeyo mutugulireeyo, tubeere abalamu tuleme okufa. Ne baganda ba Yusufu 10 ne baserengeta okugula eŋŋano mu Misiri. Naye Benyamini muganda wa Yusufu, Yakobo n'atamutuma wamu ne baganda be, kubanga yayogera nti mpozi akabi kaleme okumubaako. N'abaana ba Isirayiri ne bajja okugulamu abo abajja, kubanga enjala yali mu nsi ya Kanani. Era Yusufu ye yali omukulu w'ensi, oyo ye yaguzanga abantu bonna ab'omu nsi. Baganda ba Yusufu ne bajja ne bamuvunnamira nga bawunzisa amaaso wansi. Yusufu n'alaba baganda be n'abekkaanya, naye ne yeefuula nga munnaggwanga gye bali, n'ayogera nabo n'ebboggo. N'abagamba nti, muvaawa? Ne boogera nti, mu nsi ya Kanani okugula emmere. Yusufu ne yekkaanya baganda be, naye bo ne batamwekkaanya. Yusufu n'ajjukira ebirooto bye yaloota ku bo, n'abagamba nti, muli bakessi, muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne bamugamba nti, nedda mukama wange, naye abaddu bo bazze okugula emmere. Ffenna tuli baana b'omu, tuli ba mazima, abaddu bo si bakessi n'akatono. N'abagamba nti, nedda, naye muzze okulaba ensi bw'eteriimu. Ne boogera nti, ffe abaddu bo tuli baaluganda 12, abaana b'omu mu nsi ya Kanani, era laba omwana w'aboffe ali wamu ne kitaffe leero, n'omu taliiwo. Yusufu n'abagamba nti, kyekikyo kye mbagambye nti muli bakessi. Bwe mulikemebwa bwe muti, ndayidde obulamu bwa Falaawo, temugenda kuva wano wabula omwana w'abommwe ng'azze wano. Mutume munnammwe omu akime muganda wammwe, nammwe munaasibibwa. Ebigambo byammwe bikemebwe, obanga amazima mwegali mu mmwe. Oba bwe mutaakole bwe mutyo, ndayidde obulamu bwa Falaawo, mazima muli bakessi. N'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku 3. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti, mukole bwe muti, mubeere abalamu, kubanga ntya Katonda. Obanga muli ba mazima, omu ku baganda bammwe asibibwe mu nnyumba ey'ekkomera lyammwe, naye mmwe mugende mutwale eŋŋano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe, era mundeetere omwana w'abommwe. Ebigambo byammwe biritegeezebwa nga bya mazima bwe bityo, nammwe temulifa. Ne bakola bwe batyo. Ne bagambagana nti, mazima tuliko omusango olwa muganda waffe, kubanga twalaba emmeeme ye bwe yanakuwala, bwe yatwegayirira, naffe ne tugaana okuwulira. Ennaku zino kyezivudde zitutuukako. Lewubeeni n'abaddamu ng'ayogera nti, saababuulira nti temusobya ku mwana, nammwe ne mugaana okuwulira, era omusaayi gwe kyeguba gutuvunaanyizibwa. Ne batamanya nga Yusufu ategedde ebigambo byabwe, kubanga omutegeeza yabanga wakati we nabo. N'abakuba enkoona, n'akaaba amaziga. N'addayo gye bali n'ayogera nabo, n'abaggyamu Simyoni, n'amusibira mu maaso gaabwe. Awo Yusufu n'alagira okujjuza ebintu byabwe eŋŋano, n'okuddiza buli muntu effeeza ye mu nsawo ye, n'okubawa entanda ey'omu kkubo. Ne babakolera bwe batyo. Ne bateeka eŋŋano yaabwe ku ndogoyi zaabwe, ne bagenda ne bavaayo. Munnaabwe omu bwe yasumulula ensawo ye okuliisa endogoyi ye mu kifo kye baasulamu, n'alaba effeeza ye, era laba yali mu kamwa k'ensawo ye. N'agamba baganda be nti, effeeza yange enkomezebbwawo, era laba eri mu nsawo yange. Omwoyo gwabwe ne gubatyemuka, ne bakyukiragana nga bakankana nga boogera nti, kino kiki Katonda ky'atukoze? Ne bajjira Yakobo kitaabwe mu nsi ya Kanani, ne bamubuulira byonna ebyababaako, nga boogera nti, omusajja omukulu w'ensi yayogera naffe n'ebboggo, n'atulowooza ng'abakessi b'ensi. Ne tumugamba nti tuli ba mazima, tetuli bakessi, tuli baaluganda 12, abaana ba kitaffe, omu taliiwo, n'omwana w'aboffe ali wamu ne kitaffe leero mu nsi ya Kanani. Omusajja omukulu w'ensi n'atugamba nti, bwe nti bwe nditegeera nga muli basajja ba mazima, muleke wamu nange omu ku baganda bammwe, mutwale eŋŋano olw'enjala ey'omu nnyumba zammwe, mwegendere, mundeetere omwana w'abommwe. Awo n'ategeera nga temuli bakessi n'akatono, naye nga muli basajja ba mazima. Bwe ntyo ndibawa muganda wammwe, nammwe munaagulanga mu nsi. Awo olwatuuka, bwe bajja ebintu mu nsawo zaabwe, laba omutwalo gw'effeeza ogwa buli muntu gwali mu nsawo ye.
Bo ne kitaabwe bwe baalaba emitwalo gyabwe egy'effeeza ne batya. Yakobo kitaabwe n'abagamba nti, nze munziyeeko abaana bange, Yusufu taliiwo era ne Simyoni taliiwo, era mwagala okunziyaako ne Benyamini, ebyo byonna binzitoowerera. Lewubeeni n'agamba kitaawe nti, obattanga batabani bange bombi bwe sirimukomyawo gy'oli. Mumpe mu mukono gwange, nange ndimukomyawo gy'oli nate. N'ayogera nti, omwana wange taliserengeta nammwe, kubanga muganda we yafa naye asigaddewo yekka. Akabi bwe kalimubaako mu kkubo lye muliyitamu, muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala.